Wow, welcome back to my YouTube channel, Learn Luganda, Yiga Oluganda. Olunaku olwaleero njagala tutunuulire ku kye tuyita walifu oba kye wandiise alphabet. Walifu oba alphabet kye kintu ekitubuulira oba ekituyambako okutondawo ebigambo mu Luganda. Ekigambo kino obadde okimanyi kye kitegeeza? Kati nno kankikunnyonnyola olwaleero. Ekigambo walifu kyagandawazibwa okuva mu ky'Olungereza alphabet. Okugandawaza kwe kukyusa okujja mu lulimi olulala n'oteeka mu Luganda, nga kitegeeza ennukuta ezimanyiddwa obulungi mu kwogera ne mu kuwandiika olulimi lwonna. Ye walifu oba alphabet. Olulimi Oluganda lulina ennukuta enkulu ezimanyiddwa 25. Newankubadde nga waliwo oluusi ezireetera okuwera 26. Ennukuta ezikola walifu y'Oluganda ze zino. Tusobola okuziwandiika mu nnukuta ennene ne mu nnukuta entono, kiyite small letters and capital letters. Tulina a, e, i, o, u, wa, ya, cha, ha, nga, ba, pa, va, fa, ma, da, ta, la, ra, na, za, sa, ja, ga, ka ne nnya. Singa zibeera mu nnyukuta nnene era bw'otyo bw'oziwandiika ng'oziteeka mu capital letter, weetegereze, oba eno ensonga nkulu nnyo. Ensengeka eno ey'ennukuta teyeetaaga kutaataaganya olw'ensonga ez'ekikugu ezaagobererwa ng'ennukuta ezo zisengekebwa. Mu walifu eyo waggulu tulina ebika by'ennukuta ebikulu 2: ensirifu n'empeerezi oba ziyite enjatuza. Empeerezi oba enjatuza zino ziri 5 zokka era ze zino: a, e, i, o, u. Oba mu Luzungu ze wandiise A, E, I, O and U. Zino ziyitibwa enjatuza kubanga ze ziwa zinnaazo ensirifu eddoboozi ne ziva mu busirifu, olwo ne zaatulwa. Era tuziyita empeerezi kubanga ze nnukuta zokka eziteekwa okuddirira oba okuwerekera ku nsirifu, ng'eno bwe ziziyamba okuziwa eddoboozi. Kati ennukuta ensirifu ze zino zisigadde mu walifu ze ziyitibwa ensirifu. Zino ziyitibwa zityo kubanga tezikola maloboozi nga teziwerekeddwako njatuza. Munnange nno njagadde nkuyigirize n'ennukuta ensirifu ze siyinza kubuusa maaso. Za bika nga 2. Waliwo nampawengwa ne nakinnyindwa. Nampawengwa ennukuta zino ziri 2 zokka: wa ne ya. Ziyitibwa zityo kubanga oluusi zikolanga ensirifu ate olundi ne zikolanga empeerezi. Okugeza: omuwala, ayera. Mu bigambo byombi ennukuta ezo zikoze ng'ensirifu kubanga ziwerekeddwa enjatuza okukola amaloboozi. Ate laba wano: omwana, ekyalo. Teeka kkulu nnyo mu Luganda. Empeerezi 2 ezifaanagana
tezibeera mu nnyingo emu. Ennukuta endala ze njagala twogereko ze ziyitibwa nakinnyindwa. Ennukuta zino ziyitibwa zityo kubanga bwe tuba tuzoogera omukka ogumu guyita mu nnyindo nga zaatulwa, era bw'ozibikira ennyindo kizibu okuzaatula. Mu nnyukuta ezo mulimu ma, na, ŋŋa ne nnya. Nakinnyindwa ne nampawengwa ze nsirifu zokka ezisobola okugattibwa ku nsirifu zinnaazo mu kukola ennyingo, wabula zirina okuba nga zikkaanya. N'olw'ensonga eyo ye walifu y'Oluganda. Tugenda kukoma wano olunaku olwaleero ate bwe tunaasimbulira omulundi ogunaddako. Tuteekamu ssente bannaffe abamanyiddwa ng'aba Mirembe Curtains and Beddings weebali ku Grand Corner awo e Kampala, okossaako ne Nnamulanda. Osobola otuukawo n'oyogera nabo ne bakulaga ebintu ebirungi bye balina n'enkola zaabwe n'enteekateeka ze balina. Balina ebintu birungi nnyo okuli carpets, curtains, bed covers, amasuuka, ebiwempe oba ziyite carpets n'ebirala bingi nnyo, ate basobola n'obikuteerayo ku bbeeyi ensaamusaamu. Nze Kabugo Peter muzzukulu wa Mugema. Tugenda kuba nga twongera okusoma Oluganda buli lukedde. Ky'olina okukola subscribinga oyagale vidiyo zino tubeere nga tutambula malidaadi saana. Nze Kabugo Peter, beera bulungi era weeraba.